Wiiki ewedde waabalukawo akasasamalo mu kibuga Moscow ekya Russia. Omu ku basajja bannaggagga mu Russia Yevgeny Prigozhin nga yinanyini kampuni y'ebyokwerinda eya Wagner bwe yakwata basajja be bamukwata mundu n'ebimotoka ebirwanyi ne bakumba nga bayingira ekibuga Moscow ekya Russia ekyaleetawo okwekanga n'okukyankalana mu bukulembeze bwa President Vladimir Putin nga balowooza yali ayagala kuvunika gavumenti ya Russia. Nyini kampuni ya Wagner Yevgeny Prigozhin naye munnamagye nga yakolerako wamu ne President Putin mu kitongole kyabwe ekya Russia ekikesi ekimanyiddwa ennyo nga KGB. Akasamba tukokano n'akasasamala akali mu kibuga Russia byanyiizizza nnyo President wa Russia Vladimir Putin era n'avaayo n'akolokota nnyo munywanyi wuuno olw'okwagala okumulivula era ekyakoleddwa ye n'akivumirira nnyo ng'agamba kyenkanankana n'okulya mu nsi olukwe. Putin munne yamunyiigidde nnyo n'amutegeeza nga bw'ali omusajja omubi ekintu naggagga oli kye yeegaanye. Yevgeny Prigozhin musajja mugagga ddala era munywanyi wa Putin ddala nga bamutuumako n'erinnya ery'omufumbi wa Putin kubanga ye yaleetanga ebyokulya mu maka g'obwa President mu kiseera kino Putin kyabeereddemu President. Abadde wa kumwanjo nnyo era nga bakolagana nnyo. Ekitongole kye ekya Wagner omulimu gwakyo gwa kupangisibwa ne kigenda kirwana entalo ez'enjawulo oba okuyambako mu ntalo ez'enjawulo era nga mu Russia omulimu gwakyo gwasooka gwali gwa kuyamba ku gavumenti ya Russia okweddiza ekitundu ekya Crimea mu mwaka gwa 2014. Prigozhin musajja mukambwe kyokka ate era tatya biduduma kubanga Prigozhin musajja mukambwe ennyo kyokka era tatya biduduma. Oluvannyuma lw'okweraga bw'ati ng'ayolesa ebyokulwanyisa bye yavuddeyo ne yeewaana nga bwe yasobodde okutambula mayiro 24 kyokka nga tewali muserikale we yakwatiddwako wadde okuttibwa. Effujjo lino agamba lyamaze essaawa 24 wabula ye Prigozhin babadde balaga bwennyamivu bwabwe eri gavumenti ya Russia ku ebyo ku ngeri gye zeebayisaamu. Naggagga ono era omukambwe ennamige y'omu ku basajja abakoze ennyo mu lutalo lwa Russia lwerwana ne Ukraine ng'abaserikale be bapangisibwa okugenda mu lutalo luno naye nga ye bw'aba abawandiika asinga kugenda mu makomera ga Russia gy'abajja. Ono kigambibwa aludde ng'agugulana n'abakulira amagye ga Russia naddala abo abaduumira olutalo olw'e Ukraine ng'agamba abasajja be tebaweebwa ebyo bye baakaanyaako okufuna nga ensonga lwaki babadde balaga obutali bumativu buno. Ebintu byasinga okubanja gavumenti ya Russia era byalowooza nti bibadde tebimuweebwa zibadde okusinga mundu. Ekirala ekyamuggyako waya ng'enjogera y'ennaku zino bweri ye President Putin kwe kusemba ekiteeso ekyaleetebwa mu lukiiko lw'amagye nga kiwansalesale ku kampuni zonna ezikola ekicuba ng'enjogera bweri okukkaanya okukolera wansi wa minisitule y'ebyokwerinda ye kye yagaana ng'agamba baagala kumunafuya na kumuggyako buyinza bwe. Kyokka ono omusajja wange eringa siiti kubanga ate abadde ayogerwako nga ly'eddoboozi ly'abannamagye abalwanira ku ludda lwa Russia mu lutalo lw'e Ukraine era nga yakolokota nnyo gavumenti ya Russia okulumba enkambi y'abasajja be ne batta basajja be mu ngeri y'ekigendererwa ekintu amagye ga Russia kye geegaana. Prigozhin yagamba wadde okwagala okuvunika gavumenti ya President Putin era tagisoomooza naddala mu ngeri gyekuttemu olutalo wabula ye obuzibu bwe abulina kubakwata mundu abaduumira amagye gano mu Russia bagamba nti baliwo kulya. Akkaatiriza nti tayagala kusuula gavumenti ya Putin weewaawo singa taweebwa ebyo by'ayagala wakukola ekisinga ku ekyo kye yakoze. Embeera eno yakanze nnyo Putin era n'asoberwa bya nsusso nga yayambiddwako President w'e Belarus Alexander Lukashenko eyayise aba Wagner bano ne bakutula ddiino ng'enjogera bweri omwabadde Prigozhin okwabuka Russia nga tavunaaniddwa. Abalaba ebintu bagamba akasasamalo kano akamaze olunaku olulamba kayambudde Putin kamuleka bute ddala kubanga kamulaze bwali omunafulugo ojamye era omutiitiizi kkungwa atalina wadde kyalina
nga neeyamutaasizza yabadde pulezidenti wansi ndala so si majeege gaasinga okwewaana nago. Pulezidenti wa Ukraine embeera eno yagitemeddemu kakule n'akinagukira Putin nti bamulese bute era aswadde nnyo. Bannabyabufuzi era beetegereza ensonga bagamba kino kyalaze nti Putin waliwo amusobola era asobola n'okumusikira. Mu kiseera kino ebyokwerinda mu Russia naddala mu bifo eby'enkizo bikyanywezeddwa bya nsusso. Okuva ku njege eno, Pulezidenti wa Russia Vladimir Putin abadde tannaddamu kwogerako eri ggwanga nga bwe kisuubirwa newankubadde Putin agamba ebyo tebimukanze era olutalo mu Ukraine lutambula. Waliwo n'agayitingana nti Pulezidenti Putin yadduse edda mu kibuga Moscow kino nga n'abatunuulizi b'ensonga bagamba kati agenda kufuuka mukambwe ennyo keyasimatusa embeera eno naddala eri bannamagye ababadde bakyaliisa ebijanjaalo empiso. Prigozhin ali Belarus era ali abutaala newankubadde yazizza emisango eka kyokka amaloboozi g'abakugu gakkaatiriza nti tannaweera era tannabivaako. Musajja mukulu ono aludde nga ly'eddoboozi ly'abalwanyi ba Russia Ukraine kyokka aludde ng'akolera Putin mu kimpukumpuku naddala mu mirimu emikyafu gy'abadde akolera munda mu Russia, Syria nga yakola ne mu lutalo lw'e Crimea. Abakugu bagamba ono tebamanyi kyamuyinudde alyoka aleke Putin ng'aswadde bw'atyo wabula bagamba kyonna ekinaddako kye balinze okulaba. Abatunuulira ensonga ku mutendera gw'ensi yonna bali mu kwebuuza obusobozi bwa Pulezidenti Alexander ow'e Belarus bw'alina okusaabulula amaanyi ga musajja mukulu ono ow'amaanyi bw'atyo mu nsi yonna.